Omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Sarah Birete era akulira ekibiina ekyo bwannakyewa ki Center for Constitutional Governance adiziddwa mu kkooti eya Buganda Road mu Kampala olwaleero ebadde etudde okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa kwe ku misango egimuvunaanibwa egyekuusa ku by'okufulumya amawulire agakwata ku lukalala lw'abalonzi nga tafunye lukusa lw'akakiiko ka byakulonda. Wabula omuwaabi wa gavumenti Joan Keko asabye omulamuzi Winnie Nancha Jatiko agobe okusaba kwa Birete ng'agamba nti tewali na bukakafu ku nsonga eno gye yawa kkooti ey'obulwadde bwa puleesa nti tebusobola kukolwako mu kkomera gy'ali kwa limanda so ng'era Keko ategeezezza nti Birete singa ayimbulwa kakalu ka kkooti ayinza okutaataaganya abajulizi. An executive director of a very big organization. She's in position and very capable of interfering with the constitutional process. Mu kusaba okw'okweyimirirwa, Sarah Birete yayanjulira kkooti abantu ab'enjawulo okumweyimirira okuli Beyanje David ng'ono manager owa Power FM. Winnie Kiza yaliko omubaka w'e Kasese era yakulirako oludda olw'obula gavumenti mu palamenti Edith Sempala eyaliko omubaka wa Uganda mu Amerika ne Othieno Joseph owa UPC. Wabula omuwaabi wa gavumenti bano bonna abakubyemu ebituli ng'agamba nti tebaaleeta bukakafu ku mirimu gye bakola nti bayinza okugifunamu ensimbi okuliwa singa gwe baagala okweyimirira adduka n'atadda mu kkooti. Was very ably introduced as the former leader of opposition and former member of parliament. Catchword former, Your Worship. Your Worship, no evidence has been adduced to show that she has any credible source of income. Mu kwanukula munnamateeka wa Birete Judy Byamukama ategeezezza nti omuntu we akyateeberezebwa buteeberezebwa okuzza omusango nga tannaba kusingisibwa kale nga yeetaaga akakalu nga n'abaamweyimirira ategeezezza kkooti nti balina obusobozi mu by'ensimbi. Is founded on the constitutional presumption of innocence under Article 28 Clause B. Any person charged with an offence is presumed innocent. Oluvannyuma lw'okuwulira enjuyi zombi, omulamuzi ayongezaayo olw'okuweerako ensala okutuusa nga 28 omwezi guno gwa Gatonnya omwaka guno. The ruling in this application is deferred to the 28th of January 2026 at 9 a.m. Accused will be remanded till then. Oluvannyuma twogeddeko ne bannamateeka ab'omusibe okubadde Judy Byamukama ne Anthony Asiimwe era nga balaze obutali bumativu ku ngeri kkooti gyekuttemu omusango guno. Siri musanyufu kubanga mbadde mu kkooti leero naze ku kkooti manyi nti client wange Dr. Sarah Birete bagenda kumuwa bail leero naye omulamuzi asazemu ngu judgment ya bail ajja kugituwa 28th January. Naye era kyewuunyisa okubanga omulamuzi azeeyo n'agamba nti yeetaaga sabiti namba okuwa ensala okweyimirira omuntu akantu akatono ennyo era nga twababulira tuzze tulaba obuzibu mu kitongole ekiramuzi beesiga eddamuzi katwetera n'abalamuzi bwe batyo bakola ebintu bwe bityo omuntu wa bulijjo agenda kujja obwesigye mu nfuga y'amateeka naffe abantu nga balwoya tujja kutuuka ekiseera osange ng'omuntu takyagala n'agenda mu kkooti abantu baagala tutwalira amateeka mu ngalo. Eyali minisita w'empisa n'obuntu bulamu Miriam Matembe yennyamidde olwa kkooti eno okugaana okuyimbula omuntu waabwe kakalu. Kino ekintu ekya bbeeyi omukazi yandibadde adjaninga n'agamba I have adjourned mu afternoon kati mugende kansome bino mpandiike judgment yange mukomeyo nga ssaawa 8 koleki njibasomere. Naye mazima omukazi n'asituka n'agamba nti mbawulidde naye Sarah addeyo mu prisoni abeereyo tuka 28 ng'okenda be mbawe judgment yamu. Kakati nze ebintu byonna mbiraba n'engamba nti bano basoma nga looje nasoma sibategeera. Okusinziira ku ludda oluwaabi Sarah Birete ng'alina abantu abalala batannakwatibwa wakati w'omwezi ogwa January omwaka 2025 ne mu mwezi ogwa December 2025 nga basinzira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Kampala, Mukono ne Wakiso mu bumenyi bw'amateeka yafuna era n'asaasaanya amawulire agakwata ku lukalala lw'abalonzi olw'eggwanga nga tasoose kufuna lukusa okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda ekintu ekimenya amateeka. Annette Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.